obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Ne bwoba nga Katonda yayogera naawe mubuuze ngwanidde kubeera wa akugambe ngwanidde kubeera wa gwe tokoma kuwulira buwulizi ng'akugamba naawe yogera naye nyumya naye mugambe kati nze namugamba nze njagala kubeera mu katebe neera n'amala n'agamba nze saagala obeere mu katebe kati nijja nga ndaba ebintu ningamba naye ani alinzikiriza ani anaabiwulira naye nga nze nga mbibuulirako abamu wentuuka sisirika nga mmanyi kiwedde. Kati wentegerera mbu tekinnaggwa buli lwenzirawo nga mpulira gamba abantu ningamba ate ngamba mu makanisa kati nga mpulira muli ebbanja nti sinnaba kukola kimala kakati owooluganda ali eyo buuza oyo Katonda oyo ayayogera naawe ng'olokoka nzaani nina kubeerawa ninawo bbanga ki. Okay. Kati muyonyonyodde kyo buli alaba aso kitegeeza waliwo Katonda baalaga ebintu nga mutuufu yabalaze ne batuuka ne beekolera ebyabwe. Kati njala sooka kubuuza kino kibuuzo just kya yes or no. Katonda anyiiga asobola okunyiigira omwana we amunyiigira ate n'amukuba. Katonda kitegeeza nawe wakuba nga byoyitamu Katonda yali mu kwekubira
ntegeera nti Katonda yankuba. Awate kizibu okukitegeera. Olaba? Abantu abamu ekintu ekyo kyanzijidde. Abantu abamu balina ebizibu bye bayitamu. Naye mu ebyo ebizibu bye bayitamu, Mukama abategekeddemu obulamu obutaggwaawo. Kaakati omuntu ayinza okuba nga kati ekintu ekyo kirimu emirundi ebiri. Mulimu Katonda okunyiigira. Njagala kuleeta ekyokulabirako ekirungi nga bino Katonda yanyigira Musa. Teyamuweesa kitiibwa. N'amunyiigira. N'amutta. Sinakuba n'okutta. Ako nako tebaagala kawulira nti Katonda atta. Yagamba nti mu kamwa ka Mukama temuvaamu ebirungi n'ebibi. Si yalamye era yatta. Kati tegeera nti mu kamwa ka Mukama muvaamu ebirungi. Ebibi kulya kwabo abakola ebibi. Muvaamu ebirungi naye muvaamu n'ebibi kwabo abakola ebibi. Kitegeeza Katonda asobola okutta. Akunyiigira ate n'akutta. Wa Musa yamutta. Yamugamba ogenda kufa genda mu eryensi. Naye ate akuttanga n'ebisuubizo yabikuwa. Yagusuubiza, mwana wange genda kukola bino, ngenda kukola bino, ngenda kukola bino. Bw'akunyiigira akukuba. Bw'akukuba takuwa biri bye yakusuubiza. Biba bigenze. Ekyo kiba kiwedde. Ate abantu muyige Katonda. By the way, yogere kito kuba Musa yamugamba geno njira abaana bange eri Emisiri. Obantusize mu nsi obantwalire mu nsi ensuubize. Kitegeeza Musa yalina okutuusa. Makkati awo Musa n'akola ebyanyiiza Katonda. Kitegeeza mu kumugyawo wano n'aleeta Joshua. Ebisuubizo bino bye yali awadde Musa biba biweddewo. Bigwawo. Ate kati abantu abamu bamanyi nti nno neenenya ne kiggwa. Osinga Musa okwenenya. Katonda wa kisa ajja kwenenya. Osinga Musa. Tulina omwe abaweereza ba Mukama baajulira. Musa yayenenya ng'ate Mukama yagamba omuddu wange ono njogera naye bwe tuti tutula ku ntebe. Nga gw'oyogera ne mukwano gwo. Kati naye bwe yamala bwe yakola Katonda ky'ataayagala n'amunyiigira n'amutta. Kati n'ateekateeka Joshua. Tuyinawo Dawudi. Yamwogerako nti alina omutima ng'ogwange. Kati omuntu alina omutima oyo ng'ogwa Mukama, kibooko bwe yajja yamukuba. Waliwo lwe yamugamba oyo alina omutima ng'ogugwe. Ku bibonerezo bisatu gyako kimu. Temwalimu kyakumusonyiwa. Gogamba abantu abo tebeenenya. Bayibuli eno gye tusoma etuwandiikirako bitono. Naye bw'osoma ekyo ekintu ekitono ky'osomye, Mwoyo Mutukuvu ayinza okutwala eri gye kyali. N'olaba amaziga ge yakaaba n'okufukamira n'okukaaba okw'amaanyi nga yeenenya ne batamusonyiwa. Baamugamba kawumpuli, ne bamugamba okumeggebwa mu maaso g'abalabe bo n'enjala. Jako kimu n'agamba tewali kinzigyeko. Naye ye Katonda n'amusalirawo kawumpuli n'atandika okutta abantu. Kati byonna byali bibi bye baamugamba n'agaana olondako. Era neeno bwe yakola ensobi n'agenda n'atta Uli. Byonna Katonda bye yayisiza mu nnabbi Nasani okumugamba byonna byamutuukako. Kati gwali eyo tenga yeenenya ayina ekisuubizo kya Katonda. Bwe weenenya ogamba osonyiibwa kituufu naye tolemwa kuba. Ate osonyiibwa nga ng'oweereddwa omukisa osonyiyiddwa. Naye oyinza obutasonyiibwa. Nakyo kisoboka kubanga be tulabye twali tubasinga Katoli yalina omutima ogwa Katonda. Yamukuba. Bw'osoma eyo Bayibuli byonna bye baamugamba
nti gwe otutte uli mu kyama n'omutta naye gwe abakazi bo bajja batwala mu ng'ensi yonna eraba ekyo ne kibaawo era n'obwakabaka bwo bajja bukutwalako ng'olaba era nakyo ne kiba kaakati kitegeeza Katonda asobola okwekwatiramu akukuba ng'olowooza sitaani yakuliko naye nga Katonda yakwekwatiddemu especially buli wookola ki wookola ebimuswaza naddala nga yakwesiga kyekiri kyogambye ntegeera ntya nti Katonda yankuttemu tegeera ntya tunuulira amakubo go g'otambula kubanga abantu abasinga Katonda boogera naye kati nga nze bwempa ekyokulabirako ne bwe mba nvudde wano nga nina gye ŋŋenze nga nina ensobi gye nkoze kasita ntuuka mu nnyumba mu ne nzitowerera nga kati waliwo ekiseera bw'otuuka ng'otambula ne Katonda ng'ensobi w'ogikolera w'ogitegeerera wano ndi mu nsobi ngikoze nnyinza okuba nga nina gye ntambudde omusango ogusinga okumbeerera omuzibu ninsangayo ng'abantu nisitayogera ku Katonda ne sitayogera ku Katonda ne boogera emboozi ate ninnyingira mu mboozi z'ensi bwe ntuuka wano musango nnyinza okuwulira ng'omutima gumya naye obadde eri ng'omanyi naawe oli mu banno bw'otuuka wano nimpulira omusango nintandika okwenenya ate baddayimooni bakumanyi nnyo baaliyo nga Katonda akuwa ekintu ekyo bamanyi ne Katonda bye yayogera naawe kati awo wennyini w'okoledde ensobi eyo obutagulumiza Katonda mu bantu ng'ate oluusi kyewayitirwa neeba nsobi kati bwe ntuuka wano nimba nga ndi mu kunenyezebwa baddayimooni be bajja bakugamba osaana kufa wakoze eki kati gwoba wategedde dda kyewakoze kati ng'awo weetereeza ng'olunaku oluddako ng'obeera mugezi ate n'ekirala Katonda asobola okwekubira kubanga Katonda ayagala ye yaaba Katonda yekka tayagala gwobe Katonda mu maaso g'abaana be kyembala nyala okugjayo nti especially nga oli mu kugira buyinza bwe olinga ayagala obusha yalinga naye kati nga gwe awo kikyamu akwekubira asobola okukuba akukuba amagezi n'owunga yasigalewo nga ye Katonda ate ayimuseeyo omulala oba olaba Katonda ye yalonda Sawulo ng'amwagala olw'okuba abaana ba Isirayiri bamukabidde abawe kabaka ate era Katonda ye yajjawo Sawulo kati tubeere beegendereza ku nsonga eyo mpozi n'ekirala abantu abamu mulimu ebizibu bye bayitamu nga byamaanyi naye ng'ebyo ebizibu ebyo by'oyitamu nga Katonda yabireese nga kiri ekya Yubu kye twayogerako nga Katonda mu ebyo ebizibu ebingi by'oli mu kuyitamu yabikuleetedde ayinza okuba nga aleka Sitaani n'abikuleetera amuleka Sitaani n'abikuleetera kati Sitaani bw'abikuleetera naye Katonda aba akulaba ng'agamba ono ŋŋenda muwa ekisa asobole okuyita mu bizibu bino kitegeera kaakati Katonda ebizibu ebyo by'aba akuleetedde aba ayagala akuwa ekisa osobole okubiyitamu nga togudde kyekino ekisa kye yawa Yubu ate abalala ebizibu bye bayitamu abamu aba agenda okubawa obulamu obutaggwaawo kati nga ebizibu ebyo okubonaabonaako
kwakuyisizaamu kutegeeza bulamu butaggwaawo ng'ekyo kye yakusalirawo nga Laazaalo ono bwe yali ayita mu kubonaabona okwo naye ng'enkyagenda kuba mu kwesiima. Kati era waliwo n'ekyawandiikibwa kiri mu Koseya kiri mu Koseya 5:15 kigamba nti ndikweka amaaso gange nti naye abantu bano mu kubonaabona mwe balinyiikirira okunnoonya. Omanyi omuntu nga tabonaabona tanyoonya Mukama. Oyinza okuba nga buli kimu oli bulungi, essente olina, abaana basoma, buli kimu ng'olaba oli bulungi. Kati ne bw'onoogenda okusaba ng'olidde ng'okkuse ojja genda osaba eddakiika 3 weebake. Naye omuntu atalina kyakulya teyeebaka asula asaba. Kati Katonda n'agamba omuweereza wange ono kamuteeke mu kubonaabona anyiikire okunnoonya. Era ekyandiikibwa ekyo nakisoma ne kinneewunyisa. Mu kubonaabona mwe balinyiikirira okunnoonya. Ate buli lw'onoonya Mukama naye akuwonya. Kubanga era ekyandiikibwa ekirala kigamba antaddeko omwoyo gwe nange kyenaavanga mmuwonya. Ajja tuwonya atuwa obulamu obutaggwaawo. Kati naawe wali eyo abonaabona naye nga teweemulugunya nyiikira onoonye Mukama. Kubanga ne bwe weemulugunya Katonda takyuka. Katonda y'omu. Kikkirize kigaane. Obeere nga nze olaba nze wali Katonda we yanzita akamanyiiro kaavaawo. Buli kyaleeta ngamba oli mulungi oyina amaanyi. Gamba Mukama oli mulungi oyina amaanyi. Asobole okwongera ekisa ekiyitamu ekyo ekibonyoobonyo ky'oyitamu. N'ekirala abalokole bamanyi nti nno okulokoka mbu tewali kubonaabona. Kasita olokoka ebintu nga biteredde. Bwe tusinza yenna nnyini buli kimu. Teba nnyo kukaaba. Abo nno bangi abalina endowooza naddala eri ewaffe mu Uganda ng'obuweereza babutambuliza okwo. Era omusajja omu yambuuza yanga kati oba ogamba osinza Katonda agaba buli kimu nannyini wa buli kimu lwaki tabikuwa? Nti ffe tubifuna lwa nsonga gwe tusinza ye Katonda omutuufu. Gwoba okyali munaku ng'ate ogamba osinza Katonda weekyekinge. Omusajja omu yakiŋŋambako mu buweereza obumu obuli e Uganda awo. Kubanga lwaki mbeera omwavu, mbeera nga mbonaabona ng'ate ŋŋamba gwe nsinza y'alina buli kimu. Kyankyalenjingamu omusajja ne mugamba boss nja kuba nkuddira. Mukama mulungi yeebazibwe. Kaakati olaba ensonga eyo tuli wano ku nsi tetulina ffenna kubeera bagagga. Okitegeera kati abalokole ekyo ekintu nakyo tukiyige. Ffenna tulina beera bagagga. Tetulina ffenna kubeera bagagga. Kaakati ate n'eyo embeera eyo gy'olimu gyebalize Katonda kubanga oli mulamu. Okubanga tolina mulwadde ng'oli mu ddwaliro naye just toyina busobozi bwebeezaawo bulungi kwewa kyeweetaaga. Kaakati waliwo ekyawandiikibwa ekigamba kiri eyo mu Matayo. Balina omukisa abaavu, balina omukisa abeetaaga kubanga obwakabaka obwa Katonda bwe bwabwe. Kyekiri kye nkugambye mu kubonaabona gye banyiikirira okunoonya Mukama. Okiraba kati Katonda ayinza okuba nga yaleese ekizibu ekyo naye ng'ayagala kukweraga. Asobola okukweraga ng'okyali wano ku nsi ne batandika abantu okugulumiza Katonda olw'ekyo kyakukoledde nga Yubu. Oba ng'akutegekedde obulamu obutaggwaawo. Kati ate obuzibu bwe tulina nga ffe abalokole bwe butamanya nti mwene embeera Katonda ayagala ki. Awo kati n'ekyo ekintu ekyo kitubeerere ekyokuyiga. Oba nange ndi muntu azze ayita mu mbeera ez'enjawulo naye amagezi ge nafuna
kubanga embeera bw'ejja kutabula otabuka ekisooka oyomba ne weemulugunya ng'ate Katonda tebamuyombesa tebamwemulugunyiza ate tebamubuuza bibuuzo. Kamubuuza lwakinze. Lwakinze abalokole n'ekyo ekintu ekyo mukireke ng'okibuuza Mukama kuba Katonda oyo Katonda si muganda wo ate si kojjaawo asinga ne maama wo asinga ne taata wo ye Katonda ate yamanyi kyakola. Kati gwe kikugwanira okubuuza Mukama embeera eno etegeeza ki gyendi etegeeza ki gyendi okiwulira kati buli lwobuuza Mukama embeera eyo etegeeza ki agenda kukuwa ekisa kuba si gwasoose okuyita mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Yesu Kristo bwe yali agenda kusisinkana omusalaba yoba yagutya n'agamba Mukama singa kiyinzika ekikompe kino ne kinvaako ng'alaba nga kizitoye n'amala n'agamba naye nga sinze nga bwe njagala okwagala kwo kukolebwe. Bamalayika ne bajja ne bamuzzaamu amaanyi. Kati bino byonna bituyigiriza kati naawe musalaba kyogwo gw'osisinkanye gamba Mukama nkole ntya singa kino ekikompe kinvaako naye bwe kitakuvaako leka kkiriza ekisa kya Katonda kubanga Katonda tagezesa muntu nga bw'atayinza. Ebyo byonna nno byawandiikibwa. Tasobola kuleetera kigezo nga muggwe temuli maanyi gagenda kukisobola. Ye yamanyi design gye yakudesigninga n'ebigezo bijja gye tuli okusinziira ku design y'obuweereza bwaffe. So kitegeeza okuzitoowererwa si musango. Si musango. Naye woozitoowererwa oddukira waani obuuzaani kuba ne Yesu yennyini yawulira nga azitoowereddwa naye yatuuka n'amanya tireka kikolebwe nga wookola ki nga wooyagala. Kale so kyensinza otegeera mu binnyonnyodde nti mwagala temwagala twagala tetwagala tetulina ffenna kuba bagagga tetulina ffenna kubeera kuba bulungi tetulina ffenna kufumbirwa tetulina ffenna kuzaala ako kanene tetulina ffenna kufumbirwa tetulina ffenna kuzaala tetulina ffenna kubeera mu bulamu obulungi. Naye ng'oli mu bulamu obwo obw'ekigezo ekyo ekifaanana bwe kityo Katonda ayagala ki? Oba oli awo yakulaba n'akwagaliza obulamu obutaggwawo ng'olinga Laazaalo. Laazaalo yali awo ng'abonaabona nga talina na byakulya ng'ayina amabwa nga mwavu. Bayibuli emwogerako nga mwavu. Naye bwe yava mu mubiri guno yatuukira mu kifuba kya Ibulayimu. Ate ono omugagga n'atuukira eri mu muliro. Kati n'ebyo byonna tubitunuulire. Okay. Kakati mu mbeera eno awo mu kuzitoowererwa awo mu kubeera nga kyetuva okunnyonnyola oli alaba asinza Katonda alina buli kimu naye ng'alaba embeera emuzitooweredde. Bambi abamu beesanga nga bakoze eki batendewaliddwa ne bagwa somehow. Response yaffe yandibadde etya ffe abalokole ku muntu agudde kubanga sisuubira nti byendaba ebikolebwa bye birina okukolebwa kubanga omuntu olumu agwa ate ffe abalokole ntuyogera musalira musango. Twamulaba ffe twakirabirawo nga tajja gguma kasa yatandika okukola bino temugendayo eyo kati oyo mubi tumuboole. Response yaffe erina kubeera etya? Kama yeebazibwe. Kaakati olaba ebintu ebyo kye nasinga okutegeera abalokole tebalina kwagala. Abalokole tebalina kwagala. Tetulina kwagala. Temuyina. Katonda bwe yali ng'ali wano ku nsi yagamba mwagalanenga. Ekigambo ekyo kyeddamu emirundi mingi.
kyeddamu emirundi mingi mwagalanenga nga nange bwembaagala nammwe mwagalane. Kati ekintu ekyo ekyokwagalana kitegeeza nti we tugendera okutegeera nti no muli bayigirizwa bange nga mwagalanye. Kakati kyeŋŋambidde abalokole tebalina kwagala. Mukama atusaasire atuwa okwagala. Ensi eno giraba. Mukama atuyambe. Abantu tebalina kwagala. Olaba kanjogere ku bantu abagwa, njogere n'ekyo Katonda kye yandaga. Mukama yandaga omuntu nga tannagwa. Leka bino ebyokugwa bye mutegeera nga omuntu agudde mu nsobi mmwe ne mugiraba. Eba process nefe tulaba kino ekisembayo. Kino ekisembayo kye muba mulabye. Ebirowoozo ebyo kasita bitandika okukyama nga tannagwa mu eri ensobi yennyini. Ffe gye tulaba. Mwe gye mulaba. Eggulu nga bakungubaga. Bambi. Nga bakola olumbe. Bamalayika ababadde baweereza nga bakungubaga. Nze nalaba nga okwolesebwa eggulu lyayeggula mu buliwo nga ndaba nga waliwo omusumba gw'endaba tannagwa mu nsobi naye ng'ali mu process egwa. Nawulira nalaba nga bamalayika bakaaba nga bagamba woowe gundi afudde, woowe gundi afudde, nti kale labayo nze mbadde muweereza mu kino nga banyumyamu. Kati nga bw'onoolaba olumbe ng'abantu banyumya, bambi yankolera bw'ati, bambi yakola, abadde musajja mulungi gebyo banyumya, ng'eri mu ggulu bye banyumya bano bamalayika. Kale nze mbadde mpeereza mu kino, omulimo gwange gugenze, nga bakungubaze nga bw'onogamba mbu wali wosanga ng'abantu wano ku nsi nga bakumya omuliro, mbu bakumya olumbe nga bawogera banyumyamu. Kale nali naye ku lwokubiri yali ayogera bulungi, abadde musajja mulungi. Eri bakaaba kubanga omu ku bo agenze. Bakaaba nti kati babadde bamuweereza. Kati bano bamalayika baweebwa emirimu. Ekyandikibwa kigamba mu Bebulaniya 7 bamalayika gy'emyoyo egituweereza. Kati boosi wo bw'afa gw'okolera omulimu gugenze, obeera tokyalinawo kalima. Kati ekintu ekyo nabalaba bamalayika nga bakaaba nga bagamba nti omulimu gwaffe guweddewo. Nakola ntya? Nze mbadde mpeereza mu kino. Buli muntu nga yeeyogerako engeri gy'abadde amuweereza, z'abadde aweereza mu kino, z'abadde aweereza mu kino. Kati wano nkole ntya? Sirina mulimu, nkole ntya? Ne bakaabira n'ebyaddala nga mbalaba nga ne beekwata ne ku ttama nga naye omuntu ono tannagwa agenda. Kati kye kino kikomewo kye nkugambira nti no abalokole tebalina kwagala. Tukireete mu buliwo. Omwana wa kitaawo nga ewammwe mu famire mwafiiriddwa muganda wammwe. Waba osanyuka? Kuba kukaaba nnaku yebejjudde. Owaayi, ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosan Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano, oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako, naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Kati lwaki omwana muganda wange afudde nnaku? Kati ate lwaki neeno omwana wa kitaawo ali mu ggulu bwe yatonda mu kifaananyi kye, ayabadde omutukuvu, ayaweerezaako mu by'amazima, ayabuulirako enjiri n'abantu ne balokoka. Gwe nno tonakubuulira na ku njiri bantu kulokoka, gwaseka. Naye oyo omwana wa kitaawo gw'oyogerera n'oba ng'aseka.
yabuulirako enjiri emabega eri nga tannatuuka mu kugwa kuno n'abuulira enjiri abantu ne balokoka. Waliyo n'abakyayimiridde Katonda be yeenyumiririzaamu ng'omusajja oyo oba omukyala oyo gw'osekerera ye yabakolamu omulimo. Olabika otya mu maaso ga Mukama ng'osanyuka. Kati obanga ezo dayimoni, olaba dayimoni zavaayo dde eri mu magombe, ziri eno zifugira mu balokole. Kubanga eno ewaffe eno mu bwakabaka buno obw'omuggulu abaana ba Katonda bwe bagwa amadayimoni nga gaseka nga baseka nga basanyuka nga bagamba oyo tumumaze. Kati omu bw'ati bwagwa ayinza okusuula 1000. Ekyo sitaani kyabala akwata omutukuvu omu bw'ati n'asuula 1000 abaddeyo ate n'abalade bagenda okugira bamutunyagala olaba noono bagwamu amaanyi. Lwaki omu bwagwa asuula 1000 era omutuukirivu omu bw'ati ayimiridde obulungi ne Katonda we bw'ayimirira alokola bangi. Kati era nekijja eno ku sayidi eno omwoyo ayimiridde bwagwa asuula 1000. Lwaki asuula 1000? Olw'okuba bangi bagenda kukola emboozi nga bamwogerako mu kifo ky'okumukolako essaala. Bamanyi n'okugamba n'omusajja oyo yali mulungi, yatandika bulungi naye yagenda waati bo nga balagwa essanyu. Omanyi owooluganda abantu tebamanyi Katonda. Tebamanyi Katonda naye beefuula abamumanyi. Ne bo baba bamanyi tebamumanyi. Tebamanyi Katonda kubanga singa omanyi Katonda n'omanya nti n'obiteeka muno mu mubiri ng'ewammwe mwafiiriddwa nga bw'otayinza kusanyuka. Kati tegeera nti mu ggulu ogobwa ne mu kika bwe bafiirwa nga tebasanyuse gw'osanyukirawa bw'oba ng'oyo si ye sitaani nga yakulimu. Abasitaani beekube mu ttooki ako kababuuzizza. Kaakati okugwa kuno bambi kibi nnyo naye singa ku ssaawa zino abalokole singa tuli bulungi singa tulina okwagala ekintu ekyo kyekiri era ndowooza jjo twakyogeddeko nga Yesu yagamba mu Luka 15 nnyiriri ezo ezisooka nti endiga yange emu bwebula ndekawo zino entuufu ninnona emu oba zino zikyayimiridde zino ziri bulungi tewali zo ziri bulungi zimanya amazima kati naffe ekyo kituwa ekyokuyiga bw'aba ng'omwana wa kitaawo ng'agudde kati mw'abooluganda abasigaddewo mukole okukungubaga okwo mumukaabirire Mukama mumusabire ne bwe munaaba temunnaba mulumba gy'ali kumukola ki kumugamba oyita mu biki okiwulira mumusabire bwe munaamusabira ezo essaala bwe zinaaba zirimu okwagala zigenda kwambuka mu maaso ga Mukama zikomewo zirokole oli ayagudde akomewo mu kkanisa yeenenye kisobokera ddala yeenenye agambe baganda bange nagwa nimpita mu kino ne mu kino naye kati nkomyewo kyekiri ekyoli oli omwana ayazaawo ono era tukyali mu Luka eyo 15 kaakati omwana ono ayazaawa mu eyo Luka 15 kitaawe si ye yagenda n'amunoonya naye ono kitaawe nze kyentegeera yasigala asaba kati tubeere bwe tutyo n'asigala ng'asaba omwana wange Mukama muyambe yagenda yadde yatwala byonna bye baamuwa naye Mukama muyambe omukomyewo era omwana ono olw'essaala nze bwenti bwe ndowooza bwentyo bwe nkitegeera essaala zino tugamba abalokole ze tuba tusabye nga tusabidde oli ayagwa zigenda kutuuka eyo zikole kyekiri Mukama kyagambye mu kubonaabona mwe banyiikirira okunnoonya mu kubonaabona omwana ono kwe yabonaabona yanyiikira n'anoonya Mukama
bwe yanoonya Mukama n'amukomyawo mu kifo ekituufu n'amugamba ddayo eri kitaawo n'agamba kanzireyo sisaanira yadde kuyitibwa mwana wakiri mpitibwe muddu naye kanzireyo eno wakambwe kati zino essaala ze tusaba nga twegayirira Mukama ku lw'abaganda baffe ababa bagudde zisobola obbalokola naye tetulina kwagala ate ekintu ekyo awatali kwagala weewali obukyayi ayo sitaani yakitusigamu gwe n'okyawa n'ogamba nti oli bulungi naye nga naawe toli bulungi okitegeera tuli mu lutalo n'ekirala kye nalabye oyinza omusekerera leero gwenkya naawe era ekyo kyennyini kye mbadde ngenda okugamba kakati nabadde mu kusaba nga neebuuza ku nsonga ekintu ekyo ekyokugwa bibeera bijja oluusi biba byajja nadda naye nga bisigala bikomawo kiba kitegeeza Mukama ayagala nga bwe mbirabye mbyogereko ninsaba kati we naabadde nsaba nga nsabira abantu abagwa nalabye ng'omuntu yagudde enkokola amaviivi byonna nga bizeeko omusaayi kiraga ng'alumizibwa nnyo anuubuse kati enviiri zirimu enfuufu n'enviiri nga obukowekowe buno nga bugenzeemu enfuufu yonna ng'emuyingidde mu nnyindo naye bwe yali agwa baaseka abaaliwo baaseka kakati bwe baaseka nze nintunula niŋŋamba kati nga ndabanga ebyokusaaga kwolesebwa no kwabuliwo kati twagenda okulaba ng'asituka ng'anuubuse ng'awenyera okiraba kiteeke mu nsi ya wano ey'obuliwo kijjeeyo eri mu nsi y'omwoyo okiteeke mu nsi ya wano ey'obuliwo n'olaba omuntu ng'agudde n'anuubuka najja omusaayi tomusaasira kati lwaki bannammwe bwe bagwa lwaki temubasaasira ne mubakaabirirako amaziga tosobola laba agudde ne oba tomumanyi mbu ate n'osanyuka omusaasira kati kijjeeyo eri mu nsi y'eri omwoyo kiri kye nalabye kiteeke wano mu nsi y'obuliwo mwambale okwagala akiraba bw'onooyambala okwagala n'osaasira ono agudde naawe mu kiseera kye ekyokugwa essaala eyo gye wasabira agudde egenda kulokola tulekeraawo okuseka si kyabwa Katonda toyinza kusanyuka ng'ewa kitamwe ewa kitaawo mufiiriddwa ezo dayimoni zennyini naye gwe tolaba nga dayimoni zitambulira mu bantu abantu baliko obusibe tosobola kulaba muganda wagudde ayina omubiri nga gw'olina atambula watambulira lyekkubo lyatambuliramu nawe lyotambuliramu kati goyinza ogamba afunye atya accident agudde atya okugwa walimu abeesuula kale walimu abeesuula nga yayeseereza naye mulimu omuntu agwa nga accident naye kyonna kyekiri oba yeeseereza n'agwa jjukira eri tuba tukola loosi ekiwulira kati gwe bw'okola loosi osanyuka kubanga ate era nga bwe bagamba nti omuntu omu walokoka muggulu wabaayo essanyu n'embaga ekolebwa olw'essanyu nti waliwo abitwegasseeko kirina kubeera reverse nti era we baluuzinga omuntu eba nnaku yekyaki kye nalaba ate nze nakiraba nali simanyi nga kitegeeza ekyo ekyomu byawandiikibwa naye kati olaba bwe nkisoma nindaba nga bwe liri essanyu n'eno liba ssanyu kati era bw'aba agudde naffe tulina kunakuwala kuba ayambadde omubiri nga gwe twambadde ekirala
atambula mu kkubo lye tutambuliramu kati ebyamusudde naawe bijja kusuula bisobolera ddala kati era otunuulire abantu abazze basekerera abagudde nze nalokoka nga waliwo omusajja omu ng'abantu baamugolokokerako bonna baamugolokokerako kyova olaba nze ntuula eno mpola nga simanyikiddwe naye nze mmanyi ebintu mbeera mbalaba abamu nga beeyita b'amaanyi naye nga Katonda tabayita b'amaanyi nga mwe mubalaba nga b'amaanyi naye ng'ate si b'amaanyi ne bagolokokera ku musajja oyo nze naye bwe nabiraba byankwasa ennaku kubanga oyo omusajja tewali muntu yazaalibwa nga mulokole ate tewali muntu yatandika bulokole na kugwa abantu batandika wano nga baagala Katonda ate Katonda nga bamulabye nga babuulidde ebyamazima naye bwe biba nga muganda wo bimusobyeko nze nkugambye singa wano tuli bulungi singa ne Yesu yakomawo dda naye alaba nga tetunnaba bitegeera ate gye tutakoma okubitegeera gye tugenda okukoma okubonaabona. Kale tuli ku Unique Media Samikege mannya gaitu ne muweza wa Katonda Zulaika Kaites Sicho bwe tuli naye ebintu byali mu kwogera ebintu byazze nga alaba Mukama nga amulaga overtime agamba ebintu bino bye twogerako ebisinga oba ebimu yatandika biraba yatandika ofuna okolesebwa mu 2014 13 ne 14 so ebintu byali mu koonako bikuleetera okwekuba mu torch gwe ng'omuntu omanyi nze tera nnyo bagamba nti nga tonnaba kwagala kutereeza kibi kwoli neyibawo igwa akasasiro akakuli ku liiso kiba kisoboka sooka okakole ki sooka okaggyeko mwekube mu torch abalokole tulina ekizibu kimu era nsiiba nkyogera tetwagala we don't want to assess ourselves simanyi mu Luganda nyinza kyogera ntya naye tetwagala kulaba we tuyimiridde ne wetunuulira n'oga ne kati Mukama wano ndabika mbulamu wano ndabika naye twagala nnyo ate okulaba bannaffe we bagenza obubi ekyo tukitereezeemu nga tonnaba kusonga mooli naawe kenyinnyini weetaaga obuyambi sooka so ebintu byali mu kwogera bituyambako okwechekinga for example kyayogeddeko mbiraba social media mbiraba ku platforms ez'enjawulo ng'oli agudde mu kifo ky'okumubeererawo ne tumusekerera busekereze ekyo nno kikyamu ate nga tubadde tukikola abasinga otunuulira abantu oli ayogedde kimu bibiri bisatu olaba akoze ekibiina question is gye yabuuzizza obuuzizza Katonda yakutuma kola ki what is your purpose here so byebintu ebimu byazze akoonako na bingi ebigenda okuba nga bikoonebwako kale kakati kino njala kibuuza kuba nkiraba ng'oli waagamba nti alina okwolesebwa kwafuna musajja wa Katonda mukyala wa Katonda buli kye bamubuuzaako alaga aba akimanyi kirimu sitaani okukubuuza ekintu nga n'oyogera amazima n'ogamba olumu ekyo sikimanyiiko oba kiba kikuswaza eri abantu oba ntegerekese kyembuuziza nti tuli mu mbeera nga buli omuntu abeerawo nga buli kibamubuuza alaga akola ki akimanyi so ekyo kiri kitya kati olaba kyekiri kye nakugambye amalala akamanyiiro okunyooma n'okwegomba okiraba kakati ensonga ezo nno z'amaanyi okiraba kati ku ssaawa zino neera ndooza gyoba nakyogeddeko sigamba mbuno nze ndi wano nze mmanyi byonna olaba ne bamalayika ebimu byonna tebabimanyi abimanya nga bamutumye tebamanyi Katonda yenna
amanya nga bamutumye nga atumiddwa. Kati bw'obanga ekintu tokirinaako idea kyandibadde kirungi n'okireka. Obanze wano bw'onombuuza bye sitategeera nzeyo mba mmanyi nze wenkoma weewo wenkoma. Ate okwogeza amazima si kibi, amazima gatufuula abaddembe. Nze era olaba omuntu oyo kasita atandika ebyo aba agudde. Eggulu eri nga bakaaba bwe batyo bwe batandika. Anti baba baagala ndowooza kubeebuuzaako buli kimu. Anti kati era kibaswaza ogamba ekyo sikimanyi, ekyo Mukama teyakindaga. Kati waliwo omwana alwajja okugamba naloose kino gwe ne weewaliriza okivvuunule ate omanyi ogenda muddamu ekibuuzo akubuuza kirala ate nawe omuddamu kirala. Olaba bw'obuuza abantu ba Mukama bw'oba ekintu nga mundamu gwe Mukama takikutaddeemu tokyogerako. Wakirigamba sikimanyiiko ate era ne bye twogerako kirungi tubiddiremu mu Bayibuli era nga tuluŋŋamizibwa Mwoyo Omutukuvu. Tuddemu bye nga tuluŋŋamizibwa Mwoyo Omutukuvu ng'ate nga Bayibuli yekinyweza kuba kye kigambo eky'amazima. Anti batugamba ennyukuta etta. Ekyennyukuta etta. Ennyukuta etta kiri mu Bayibuli omwo. Ennyukuta etta biseera ebisinga tebyawandiikibwa. Tulina byesibako nnyo. Kati ebitaawandiikibwa si byaffe. Mukama yeebazibwe. Kaakati ebintu ebitatubikkuliddwa ekyawandiikibwa ekyo ninawe nakisoma mu Bayibuli kigamba ffe ebitubikkuliddwa bye byammwe. Eyo Bayibuli nze nga nze nagamba Mukama takimanyi nti aboonoona Bayibuli gye bali. Akimanyi. Lwaki ekyaliwo nga tebannagyonoona? Simanyi. Kaakati Bayibuli eno nze nakisomako nga kye kigambo kya Katonda. Era Katonda ayina n'obuyinza ku Sitaani bandibadde bagiggyawo dda. Yes. Naye ebiro byabwe tukyali wano tukyayetereza tebinnatuuka ebyokugitujjako. Kati tugikwate yonna Bayibuli nga bweri nga Mwoyo Omutukuvu bwe yagituwa. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.